Yes. Neyanziza nnyo okumpa akakisa okujja ku Bukedde antwala omukisa guno okutegeeza ab'e Kasanda abaliko baveeyo buli omu kubira munna akasimu mugambe nti omuntu waffe atudde omubaka waffe ali ku Bukedde ati eri yonna yonna baveeyo bajje badde ku Bukedde bana oba okoze kya bbeeyi nnyo munnakasanda aliko okutegeeza abantu bajje ku Bukedde nkulisaayo bonna be twabadde nabo olunaku lwa jjo e Kamuli era nenjozaayoza abatongole ba Ssaabasajja Ssaabaddu Okajjongolo we waffe ali mu kutongoza ebiseera bino byonna ali mu kutongoza abaami ba Ssaabasajja ku byalo era emikolo mingi nnyo giri mu kutambula mu Kasanda tuyozaayoza abo abakoonodde obwami Ssaabasajja be yasiimye bamukulemberereko ebyalo ebyo muyogeyoge mwenna mikwano gyaffe Ssaabaddu baali mu kutende mu kutuuza ennaku zino naffe ng'abatuuze b'essingo twagala okwebaza gwe ne babaka banno b'okulembedde mu kigambo kya ttiimu yaffe eya Ssingo kuba y'amaanyi tuli ku ntikko ate ng'amaanyi agasinga obungi tugajja ne mu mmwe nga mukola bye mukola mwebale nnyo mwebale ddala twanirize bannaffe omukulu w'ekitiibwa Fred Mukasambidde ye mumyuka wa pulezidenti wa Democratic Party kyo bakinsomesa oba nga ndi muto eka tebatukiriza kiyita party tugiyita party nga party tukiwangazaamuko saba tukwaniriza mu program nange muganda wange munakyalo obi njagala nange okutwala omukisa guno kusaasira abafunye ebizibu okujagulizaako abafunye ebirungi eggwanga lino lya byewuunyo n'okugamba abatulaba nti tosagaasagana teekaawo entebe kubanga kati tugenda kusomesa kubanga pano naba yonna wayiseyo abamanyi n'olwekyo twagala tuve wano nga bafunye ekyokukola n'okusabira abatannatuuka batuuke tugende mu maaso. Nebaza mwami omuta Eric Cantona ali Kigali Sonatibba ne Carlos Muhigo mumpereza message mwaguda ne mungamba nti mbeerabira nnyo ab'e Rwanda nenga mutulaba nnyo namwe batumidde nnyo waliwo ababiina ku Luganda mu programu eno twanirize omukulu munnabyabufuzi abirimu nnyo agenda ne mu kabinkana akajja ak'ebyobufuzi naye tumanyidde abakulu nnyo wa looya kyetwatumanyiko ekikulu kyakubeera omuwabuzi bwa Democratic Party kyakkiriza nti akyakikola naye ng'akikola entebe agituddeko kijjama nkwaniriza omuganda wange Luyimbazi Nalukoola n'okukkiriza okuba nga mu puroguramu eno buli kadde tukulitira owebale nnyo bwana Seruka mpulidde wano Honorable Mukasambidde ng'agamba oli munnakibuga naye ffe bw'owuddiisa n'obutugamba oli munnakyalo bwe tuba tulina engeri gye tukuleeteramu tuleete nga tugonzagonzaamu ne munsaasira ng'oli munnakibuga awedde emirimu abali abatulaba mbalamusizaako nnyo ndowooza mukiraba n'olwaliro tutudde ate olwaliro tulina Honorable Mukasambidde abadde tetukubaganyako birowoozo wano kukabinkano naye oli Honorable Nsamba twayogera wano ebigambo basebo ne banyaba abali eyo mwebala okukola naye gwe bw'oba okola emirimu gyo ogeraageranyiza ku kino olaba oba ddala olina wootuuse wabyokola bivaamu olina wootuuse okimanyi bwana Seruga nti erimu ku makubo g'osobola okukozesa okulaba oba ogaggawala weebuuzengako bwe mba neebasse bameka abankolera bwe mba neebasse n'oggalawo factory eyo n'oddayo eka newaba nga waliwo abayingidde mu night shift sente nga ziyingirira enkeera waalo ne mukeera kubala
ne bakulaga bwe bakoze emmotoka ne zitika. Olina abakukolerako gwe bw'oba weebase. Ekaawo waliwo ekirala ekizaala ng'oggyeko gwe ne mukyalawo. Waliwo obumyu obuzaala, waliwo ente ezizaala, waliwo emmwanyi ezimulisa. Naawe bw'otyo bw'ofaanana. Nze ntunuuliramu ne ndaba ng'ebintu ebyo bisobola okukulaga. Obadde olina wootambudde. Olinayo ku boobanja. Olinayo ebitooke ebikula. Olinayo ekikula ne bw'oba weebaze. Olinayo gw'onaabanja renti ng'omwezi guno gugenze ennaku zino nga bwe zidduka zikutwala ku ssente zo. Obubuuzo bwange obutono gy'oli. Mbuddamu nga manya nalukola alina kyaŋŋambye eggulo nga ali kabbinkana. N'okwongerako katono. Ate muganda wange ono mwagadde nina nange olutalo kati lwendiko. Era ndowooza tujja kusaba abatutwala mu Buganda batandika okukyusaamukko ku bulombolombo bw'okufumbiriganwa obw'abaana baffe. Ntambudde mu mbaga nnyingi ez'abantu bano Abanyankole n'Abanyarwanda, naye enteekateeka gye bateekateekamu famire eyawukamu n'eyaffe. Ate bino ebintu bye tutaabyogera abantu baffe tebajja biyiga. Ate bwe bateekateeka bwe batyo olwo batta ebibuuzo ebya muganda wange Nalukoola bakola batya? Bo emikolo gyabwe gibeeramu kwogera, era nga buli ayogera ava waggulu ng'agamba nti ono muwadde ente. Era bo speeches zaabwe buli emu eggwa bagabye ente. Kakati omwana afumbiriganiddwa ne munne bagenda okuva mu ddiiro awo nga balina ente 40. Tosobola kuwulira sitoole nti abagole embaga eyabadde ey'amaanyi babagobye mu nju. Tikisoboka. Naye ffe tuteekawo ennyaanya n'emboga nga byonna birina okuggwawo mu wiiki emu. Kolo lwennyini basanga kolo lwennyini ebirala biggwawo. Kakati kakati kitegeeza abaana bano temubateeseteese kutta bibuuzo. Tewali kigenda kuzaala okumala ebbanga nno ddene ewaabwe mu maka gaabwe okugyako bo. Kakati bajja kuzaalira mu nnyumba ya landirondi. Bwe baba bo bennyini bazadde abagenda ku ssomero wallaahi mu myaka 2 era bajja kuba tebalina kibaweerera. So tutandike okukyusaamu bwe tutwalayo ku nte abawano ate tutwala kugulu oku. Omwogezi n'agamba nti akusise nga yafadda. Kakati njagala kutegeeza ebyo ebintu tutandike. Neyanziza nnyo neyanzeege. Bannaffe abatuwuliriza n'abatulaba mbeebaza nnyo. Abakampeereza message nammwe mbwebaza message ze mumpeereza mu bwangu ddala wadde sinnabakubako kitwogedde kyonna. Pulogulaamu eno nga bwe nabagambye waliwo kwebadde ina okutambulira. Twogera ku mukulu Muhoozi Kainerugaba, twogera ku kirangiro kyakoze ekyokugamba nti tagenda kwesimbawo. Ebibuuzo byonna tubijja awo bitambulira. Naye okutegeera obulungi ebintu ebyo asinga okubitegeera n'abitegeera bw'amala obitegeera naffe n'abitugamba atuuse. Omanyi bano abaka tebalabika ennaku zino. Omulala musajja wa Katonda ng'akooye kirabika oba waffe mu Bende nkulaba omukulu Honorable David Kabanda ye Ssaabawandiisi wa PLU nkwaniza mu program. Nange sebo nsanyuse nnyo Munnasingo Oweekitiibwa Sseruga ne Bukedde TV Vision Group olw'okufuna omukisa guno ogwange okujja wano okwogerako nammwe kubanga abantu bangi nnyo badde baagala okuwulira ekinvaamu neŋŋaana okwogera nabo. Naye neŋŋaana nti nja kwogera ebigambo byange wano ku kabbinkano kubanga ekigambo akabbinkano kubeera kubbinkana kubanga waliwo abasajja bano aboogera oluzungu olutategeerekeka. Waliwo ba kanso ba Nalukoola kati waliwo Honorable Patrick Oshabe. Si bangu bw'oba ozze wano
olina okuba nga ozze nga weetegese. Olwekyo njagala okusaba ekisonyiwo olw'okukeerewamu eddakiika entono. Mbadde nva Kasambya. Abantu b'e Kasambya abo banyongerako ekitiibwa ekya abantu bano bampitaho nalebo. Kakati mbassaamu ekitiibwa era gye mbadde gye mpa Matuse Emisinde okujja n'otusanga wano nga tusala entotto nga twebuuza ekirangiro kino kya General Muhoozi. Naye Sseruganga ayogera amaanyi gamuwedde. Nze amaanyi gampedde. Lwaki olowooza gampedde? Enjogera gyayogera alinga amaanyi tabanga kwabadde asibidde olukoba. Tabanga kwabadde asibidde olukoba. Naye ate kyogereko oba nina matono ate netubadde tulowooza gaweddemu edda obasinga kale katugadize naye ngeri bano gye babeera naawe wano bulijjo era kabakumanya enjogerayo ekyuse. Enjogera yange yeeyo abanda beeka bamagankedde temundaba nti ngalina yenjogera yange kusala entotto kwembaddeko nga twebuuza ffenna kino kitegeeza ki mu byobufuzi by'eggwanga lyaffe Uganda. Ki ekiddako eri mmwe abakulembedde abawagizi n'abawagizi be bagamba amanyi ge bawedde abagamba abalingaaze wadde siri? Ekyomukisa omulungi ku pana eno okyazizzaako looya wa General Muhoozi Kainerugaba. Ono ali omukasambidde ono wadde tomanyi looya we kati nze nkubulya nze Ssaabawandiisi kati mpuliriza kati emisango gyonna okasuka eno gyonna egiri mu kooti oba bamuwaabidde ki ffe tuba tetunaba nakulowooza ku birala byonna ye nga yafayirinze dda defense ono kati olina Ssaabawandiisi wa PLU oli si looya wa PLU naye looya wa General Muhoozi Kainerugaba. Kakati bannayuganda banyumirwa nnyo ebyonoonese ebirungi tebabiwa nnyo makulu kubanga General Muhoozi Kainerugaba yakalangirira okwesimbawo kuba president ku kibanja kye ekyo kye twayitanga Twitter era lyerinnya erikyasinga okuba X tekinnaba kuvuga nnyo emirundi eki emirundi esatu naye tebakiwa nnyo tutumu naddala mwe bannamawulire okutuyita wano tujje twogere ku General Muhoozi alangiridde kino kirekawo NRM mwakiyitangako buyisi nga mulinga abatayagala nakiwulira nga mulinga era abatakisanyukidde nga beewuunya naye nze sikitwala ng'okwewuunya ekintu kyonna kyotayagala tokiwanga tutumu kyotayagala bano balina pulezidenti waabwe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yaga nti ebitalina makulu tobiwa makulu naye biba bigalina lwakubanga obeera obyeyisizaako bweyisa aba alimba abakiraba nti bigalina naye kati kankifuula ekitalina ki makulu kali General Muhoozi Kainerugaba omanyi nze ndabidde ebizibu mu Muhoozi project ye olwaliro mbadde saagala nnyo kunyumya nnyo naye mujja kumpaliriza nnyumyemukko ndabidde ebizibu mu Muhoozi project eno byebitamu bemutalabangako mmwe era buli lwembirowooza nzijukira bingi nnyo naye ebindeetera obuvumu
bebamu ku bannaffe bendi wano nga ne Honorable Nsamba omuno mwali. Honorable Nsamba ng'ava mu NRM. By the way, kino njagala kukiteeka wano ku TV kibeere on record. Bobi Wine teyakola Honorable Nsamba. Honorable Nsamba ye yakola Bobi Wine naddala mu kitundu ekyekasanda. Yes. Nuupu si ye yatwala ono ekasanda, wabula ono ye yatwala Nuupu ekasanda. Naye ayina akaseera ke yatuuka, tuli wano ndi naye wano babiri, at least kyenyogerako akimanyi. Namubuuza nga Simewo ankanze, Simewo yankanga omupoliisi eyo Simewo yankanga, nangamba Nsamba mukodomi wange nimubuulira aganye kino ekintu kyatwala tekigenda kuvaamu tekisobola. Nemuyita nemugana Honorable Nsamba togwa ekintu kino bangambye ekintu kyotwala ogenda kugwa nakyo. Yasiriikirira dakiika ngaaga nga tayogera kintu, nga tuli ku restaurant bagiyita Roots. Yali ekyali waggulu awo, waggulu wa Emini Pasha nga tennadda eri gye yali. Nangamba kankubuulire kino kyenzikiririzaamu, kati oba kugwa ngenda kugwa, naye kino kyentwala kyenzikiririzaamu. Oba eri ewange bakyagala oba tebakyagala, nze mu mutima gwange kyenkola ki kyenzikiririzaamu. Bye byali ebigambo binzizaamu amaanyi n'essuubi. Gye byawunzikira sijja kugendayo, naye omufooma omulala MP. Gye byawunzikira kakati gwe kisinziira engeri gy'ofunyemu obuvumu. Muhoozi project eno nkugambye ngifuniddemu ebizibu byesinza kukubuulira. Nze kamwa koogera, nze nasooka okutegeka pati yaje n'Omuhoozi Kayini Lugaba nga weze emyaka 4 ng'afunye ne ranka ey'obwa Lieutenant General emunyonyo. Awo saafuna nnyo kusoomoozebwa. Naye ne bitandika ne bigenda mu maaso ne tukola. Naye sigenda kugenda nnyo wala, naye waliwo lwe yatuuka n'agenda ku mukutu gwe ogwa Twitter nabeera nga awandiika ebintu bingi. Ne bamugoba. Abantu bwe bagamba nti Muhoozi bamukoze eki? Bamugobye. Ku kifo kye ekyobwa Commander Land Forces. Nyina n'emikwano gyange egimu ne giŋŋamba nti toddamu kwesembereza Muhoozi. Gwamugobeza. Kuba kati obusungu taata we bwamulinako agenda kukwata n'abamwetoolodde. Naawe ogenderamu. Naawe owedde. Naawe owedde neŋŋuma. Ne tutandika okutambula. Bwe twatambula ennyo abaali bamwetoolo, abaali baŋŋamba nti toddamu musemberera, ne batandika okuneegayirira. Lwaki tomugamba najjakoko ne mu constituency yange? Naye luli waŋŋamba nti mwesantale muveeko. Nanga nti kati byakyuse, balina enkolagana ne taata we gye tutategeera etali ya bulijjo. Ne tujja mu ebyo, naye nga sigenda mu story kugirwisaawo ejja kulwisaawo abantu. Bino si bye bisoose. General Muhoozi nze nawandiisa Piero yu. Waliwo mu Bayibuli omwo sikyajjukira bulungi, maybe Kanso Nalukola nanzijukiza ne Honorable Nsamba ono. Waliwo abakyala babiri nga balwanira omwana mu Bayibuli omwo. Ssekabaka Sirimaani. Kibola nakujuliza. Kakati omukyala omu n'agamba omwana wange, omulala naye n'agamba omwana wange. Kakati omuntu gwe sikyajjukira baye Ssekabaka Sirimaani naga nti omwana ono katumusalemu, omu atwaleko ekitundu n'omulala atwaleko ekitundu. Nyini mwana omukyala okusinziira ku mboozi nga bwe njijjukira yagamba nti omwana ono omulala n'agamba nti bamusalemu
buli omu atwaleko ekikye ntwaleko ekitundu nange ntwaleko ekitundu. Nyini mwana n'agamba nti omwana ono tebamusalamu, saamuzaala kumutta. oli amutwale. Omwana oyo bw'alikula alimanya maama we. Ndowooza Ssekabaka Sirimaani we yamanyira nti maama w'omwana y'ono. Nze nazaala Piero yu. Nze. Era bw'olaba badduka ne badduka kati abagenze, waliwo ekisolo kye bayita engo. Batunyumizanga nti emmondo, oba emmondo zimanyi? Engo bw'ezaala abaana baayo yeekweka emabega w'ekisaka neekanga, kati bw'eboggola bano abadduka ziba mmondo esigalawo ngo. Kati nze ndingo muhoozi bw'aba abadde akanga ng'alaba emmondo zidduke, nze nga nange nziruka nfuuka emmondo. Kati gw'ogumiddewo nze omwana Piero yu nze namuzaala. Abagamba nti bamusalemu sigenda kubeera nabo. Nze ngamba omwana oba agende bw'alikula alikomawo. Kolosofa lwoyogereddemu kabanda oba omwana kubanga waliwo abantu abamu abadde bagamba mwami Sseruganga bagamba nti ffe tetujja kgenda mu NRM oba wabawulidde. Piero yene erimu abantu ba mirundi ng'esatu ne Uganda eno. Mulimu ab'ennugu ngabaga nti Kabanda bw'anaabeera ow'amaanyi ajja tukikinala kuwaakiri ekintu kifiire ddala tumuwone kubanga waliwo abagamba nga ewa Muhoozi taliiyo ate ne balaba nga gyendi nti ate tekirinaamu makulu. Ojjukira nga bawandiisiza Piero yu nga General Muhoozi bamuwadde obwa CDF, ojjukira onale mbidde. Era ab'amawulire bagamba nti Piero yu bagiziise bajjeemu ab'amagezi ne babawo obwa minisita. Muhoozi bamuwadde obwa CDF. Piero yu efudde eweddewo takyasobola kwogera mu jansi kati. Kaakati Piero bwe yagenda mu maaso ate nakyo ne kibaluma. Kaakati era bali mu kupromotinga nti Piero yu egenze era zeewa. Kaakati togenda mu NRM ate ndiwa oli mu NRM. Nze Kabanda olaba Sserugga gemaanyi agabadde gakuwedde kati kagubuuli. Yennaku wadde omanyi nti kintu kifudde baaba nedda kankugumye muganda wange ndi mu palamenti ku tiketi ey'NRM. Ojjukira aba people power? Mbajjukira. Omuntu yakkirizibwanga okuteeka baaji ye eya people power ne NRM nga Honorable Nsamba bwe yakola. Nze ndi wa NRM naye ndi waaki? Wa people power bwe yagambanga. Yes. Nga ne bwe bwakubisa ekipande nga tebannaba kuwandiisa nuupu aganze ndi wa NRM naye owaaki? Owa people power. Nga waliwo n'aba DP abateekako DP naye ne bateekako neki? Ne people power. Kubanga people power tekyali kibiina kya byabufuzi. Kati nze ndi wa NRM naye owa Piero yu. Era n'ebipande byengenda okubisa bigenda kubeerako baasi ne Piero yu. Naye nga okwewandiisa ndi waaki? Ndi wa NRM. Era njagala okugumya abantu baffe mwenna. Waliwo be nawulidde bagamba nti nno ffe tetugenda kino kyandibadde nkyogerera ku TV wano naye kankyogere. Ffe tetugenda kuwagira Pulezidenti Museveni nga Muhoozi bwe yatulagidde. Njagala mbabuuzemu abawagizi ba Piero yu mwenna abali eyo. Singa Pulezidenti Museveni ye yagambye nti muwagire Muhoozi sigenda kuddamu kwesimbawo, abantu be ne bagamba nti naffe tetugenda muwagira, twandiwangudde? Nga Pulezidenti Museveni agambye sigenda kwesimbawo wabula muwagire General Muhoozi Kainerugaba kuba Pulezidenti, nga tetulina sapoti y'abantu be nabo ne bagaana, akalulu tuyinza okawangulako bwa Pulezidenti. Tweteeke mu bigere tuleke kubeera selfish. Kwebazisa Kabanda. Era abantu baffe bagume Piero yu terina gyeraga
bwe baba bakanzeemu emmondo twazirabye emmondo zidduse engo zisigadde era engo nywevu. Kati olaba bukulu nsambushabe ebyo byowulira kuba nalirowoozezza kati gwe owa NUP ekibiina kyo amaanyi gekisaseka kati mu bino ebigenda mu maaso gw'osigadde okyali munywevu era oli kiriya oli kantakalasi omanyi gy'olaga olabayo ojja bba okyakalubala akutegeera bwe kiba si kyekyo njagala kitegeere kiba eri ggwe neyanza Sserugga toyogera mpola naawe ekisooka ekisooka General Muhoozi kye yakoze kyekituufu. Bw'oba ogoberedde amateeka ga Uganda nti is a serving soldier era ye komanda w'amagye ga Uganda. Ssemateeka waffe tamukkiriza kwenyigira mu byabufuzi. Kati ekyo kye yakoze tuli abadde amenya mateeka okuvangayo n'agamba ngenda kwesimba kuba ennaku nnyingi nnyo yavaayo n'agamba ku baloti kwendi nze nange byembadde nŋumirako kwembadde nŋumira omusajja komanda w'amagye g'ensi n'ogamba nti ogenda kwesimbawo shuwale lwakuba kitaawe ye pulezidenti wa wano yali badde tasavaivinga era singa waliwo ow'amagye omulala akigezaako ekyo n'avaayo n'amala agamba bannange ku baloti 226 katugambe erweru aveeyo agambe nti bannaye ku baloti eyo nange enjako nsobola okugendako oyinza okulaba emiwunyo esobola okutuuka kwani ku erweru oba omunnamagye yenna omulala atali mwana wa pulezidenti. Kati ono abadde n'omukisa ng'ebi byonna byonna njaliyita fujjo byabadde akola ku bannayuganda nga agamba nti baloti kwendi ng'ate mu magye takoze eki tawummudde. Ndowooza nze bukyanga akola disisioni ze nalowooza nti eyo disisioni yakoze ki ntuufu. Eggwanga abadde agenda kulireka mu tuba kutambula bwe tuti ngono ye CDF kyokka kuclaiminga kubeera ku ballot bibadde bijja ndowooza ne kitaawe mukola ki mutawaanya. So ekyo kyekituufu era nze njagala kukozesa mukisa guno musabira ddala he will perform better as a CDF asigalireyo ddala akole ogwo okutuusa kabanda lwalowooza emyaka buli akole ogwo he can perform better mu area eyo. Ebyobufuzi abirekere kitaawe ebyobufuzi abirekere abakola ki bwe kinaabanga ebyobufuzi byasinga okwagala ayogere ne kitaawe bannayuganda babaweemuko ku kitiibwa bakkaanye nti taata njagala kuzannya politics amagye agawummule. After all bulijjo bagawummula batugamba bagawummudde era ne bagasigalamu. Kitaawe akatugamba emirundi emeka wano nti mukanzu ngagenze mukanzu sali musale yatugamba nti yagawummula nejuze bwe baali bapiipinga General Muhoozi ani yamuteekako kipe naye olina okuba nga owumbawumba.
kati kyemankola mujeko obuzindalo mu byonna jjukira nze ndi munno ate nkuli bbali naye abaganda bagamba akuba owuwe akubawuma kakati mu byonna Jeno Muhoozi yali badde kubanga ekyo basobola okikkaanyaako ne kitaawe najja mu politics ng'alifula ali muki mu politics ne bwasigalira yeno nga bulijjo bwe batukola ki bwe batugamba naye at least bannayuganda ne balabawo katase akagamba nti omuntu ono amagye yagakola ki yagawa najja n'azannya politics bakabanda bano ye kabanda gwe nasinze okusaasira mu bino kubanga waliyo type y'abakabanda nga nange bwe nakusaasira nga sime wankanze kabanda lwaki namusaasidde nnyo y'omu ku basajja bemmanyi abakkiriza nti uganda yeetaaga enkyukakyuka naye enkyukakyuka gy'amanyi ye gyalaba eri possible era eri feasible erina kubanga oli omu taata alekera mutabani we akkiririza mu nkyukakyuka era ayagala enkyukakyuka mu ggwanga kakati naye yalowooza nti ekiri feasible era ekisoboka mu Uganda ya leero taata asobola okulekera ki omwana ng'omwana oba omuggyako essimu muwajjinja naye kabanda namusaasidde nnyo kubeera naye twali tukyogeddeku naye ekyera ne mugamba omusajja gwe bayita Museveni temumumanyi ne mugamba kabanda Museveni tasobola kulekera mutabani we nga mulamu kabanda ono namumatiza naŋŋamba kino kyawedde nali njagala ojje kiri mu giraasi gwe tokiraba ne mugamba nze Museveni gwe nalabako era gwe mmanyi nga mulamu era namuwa n'amagezi ne mugamba baba mwagala entebe Museveni mutte yakiŋŋamba n'emmere nennema naye nga Museveni mulamu tayina twali ku mmere mu kantiini nanzisa ebbali nanga muli sirias mwagala entebe konze nanga musajja mpozi mutte busi emmere yannema nebonenge Museveni bwe muba mwagala entebe muyina kumukola ki kumutta naye Museveni nze nabeera ne Museveni ebbanga lye nabeera naye obuyinza enjagala gyabwagalamu ne mutabani we tasobola kumwesiga era kabanda lwaki nze musaasira mu balala bonna kubanga waliwo abantu abali mu PLU nga bali mu kwepositioninga nga balina essuubira omusajja yinza okiteera muki mutabani we gira munnange n'obeera kumpi awo naye ate ono akikkiririzaamu nnyo kati kali kwogambye nti ffe aba NUP twali badde mu kujaganya ffe bano tetuyina wetusisinkana bano bakkiririza mu busika tetusobola okusikira omusajja ono ffe tukkiririza mu nkyukakyuka enkyukakyuka ng'ebintu bikyuse nga bifulipinze biti ne tulaba nga Uganda eva mu mikono gya famire eno ngeze mu mikono gy'abannayuganda that is NUP kakati newankubadde ffenna tukkiririza mu nkyukakyuka enkyukakyuka yaffe n'aba PLU eyawukana kuba bano batambula bagamba wange ketuli batabani ba muzeeyi asobola okumatira ntujja mukuuma buki bulungi era kyangu nnyo tulowoozaako n'atulekera ki ekintu nina mukwano gwange Michael Mawanda ono mubaka owaigala ye ate okumatira ku ekyo ku nkola y'obusika eyo akinamu ki nnyo bagamba omusajja agenda tulekera naye nze ndi musanyufu nti Katonda has exonerated me at this level manyi nti mwami Museveni tasobola balekera omukisa gwe bakyayinayo era gyeguli mu maaso
Muhoozi ye CDF kasobola okuwamba nze kasobola okuwamba bwamala okuwamba n'afuuka president ono omuzeeyi ne bamutwala lwakitula lwakuba Museveni wa leero ebyo byasinga okutya era byasinga okukola ki okumanya oyinza okwesanga nga ayinza okuba nga abalese sitepu nga 8 mu kwagala okulowooza nti bajja mukola ki bajja kumuwamba ne bokomaawo ngalinga aga nti komaawo tondeetera ebizibu topika waleese yakinga ogitya sigitya ekansogole osogodde ekimala kangende walooya wa Muhoozi wakaine Lugaba mukulumbidde nga agwa mu bintu tomulaba okunyirira kakati kansokere ku mulimu gwange okuva ku makya nina ebintu bye nazze mpulira era nze bineewuunyisa waliwo omwami yankubidde nga muntu mukulu nnyo n'agamba nti wano General Muhoozi agambye nti tewajja pulezidenti addako nga muzeeyi avuddeko tayinza kubeera civilian alina kuba mujaasi oba mupoliisi wano Tumukunde yakyogera ne bakola ki yayogera ekintu ku gavumenti eno ne bamukola ki ne bamukwata ono lwaki tebamukwata ekyo kimu ne muganda wange ono ayogedde n'agamba nti ono abadde ayogera ku kwesimbawo ate nga muki mujaasi kati yono muganda wange simunenya kuba simuna mateeka naye niyo nakimanyi kakati mu mateeka General Muhoozi kubya nti ayina okuddako ayina kubeera mujaasi oba mu poliisi yabyogedde ku gavumenti etaliiwo seeno kati kizibu nnyo okuvunaana omuntu ku kintu ekitanabe tetulina tteeka wano ligamba onokiwoza bwoti you are accused of a future crime naye ndowooza olaba omusajja nti yalonda looya kakati si kyangu n'olwekyo abatulaba mulina kutegeera ffe nga balooya kati ekyo bwe kitunuulira obeera speculate tannaba kuzza musango kuba gavumenti gyayogerako tennakola talina musango eyaziza ekyokubiri omujaasi bw'agamba nti nja kwesimbawo kitegeeza kuba tagambye nti nja kuwamba ekyo kiri criminal bw'agamba nti nja kwesimbawo kitegeeza okwesimbirawo mu mateeka g'ebyokwesimbawo kakati gwe bw'oba oyagala okutegeera amateeka g'osoma nogagagamba ki nti bw'obeera mujaasi okola ki bw'obeera civil servant okola ki kati simanyi awo wona nze sinalabawo musango kubanga bw'abanga apromisinga kitegeeza aba ategeeza ajja kusooka akole kino akole kino n'olwekyo obuzibu singa omusanga ku ballot paper oba nga yes aliko bwati ng'ate okimanyi mujaasi electoral commission emuwandiisa olwo kakati wabaawo amateeka agaba gamutunuulidde n'olwekyo nze ndowooza nti ebintu ebyo ate mu Uganda tumanyiire okuba n'eddembe nze bwe mbadde ku ewante wamu ŋŋambye nti abannanga bajaasi mbeegayiridde kati ono yakulembera amagye bwebanga eno style of administration namwe mutandika okwogera ebirowoozo byammwe n'abawagira NUP namwe mutandika okukola ki muyige mweyigiriza okufuna eddembe lyammwe problemu yaffe nti twagala nnyo okubeera wali olabyeko enkoko esula ku kyayi nga bagisibye ku kyayi omanyi ne bwokisala eberowooza ekyaliko era omala gigoba newulira nti bansumulula dda so bannayuganda mutandika okukozesa ku ddembe lyammwe muligezese tisagala nnyo mulemere mu kintu nga mulaba abantu batandise okukola departure ne progress ate ne mulemerawo mukigezese bwe tunaalaba nga mmwe babakutti tujja kuddamu tutta ebibuuzo oba kitegeera ati akyo nkyogedde nga munabyabufuzi naye nze nno nina engeri gye ntunuulira ebintu bino era nsaba
katonda kyogedde nga munabyabufuzi kino ekisembyeyo kibadde nga munabyabufuzi ugezese ku mirembe egitulagiddwa ng'akabonabadde looya awo sibadde looya mubigezeseemu abawagira Kyagulanyi namwe mwogere nga muli majje mpola mpola tubigezeseemu tulabe kakati kino ekintu kya General Muhoozi kye yakola ebbanga lyakikoledde okuva mu 2019 nze nno nina bwe nkitunuulira mu mwaka okuva lwe yatandika ebintu ebyo ekyamazima Pulezidenti Museveni yali talina waayinza kwogerera kigambo abantu ne bamuwuliriza tayagala kwesimbawo nze simanyi oba mbiraba bulala fe bwe twali tukula baatuwulira Wakayima omumanyi simanyi nakati simanyi ani Wakayima naye twamuwulira bwe twalabanga akafaananyi kalinga kami nti yabeeranga ne Waguludeni nga mukwano gwe Waguludeni ng'alina obulo mukijjukire Wakayima ng'ayagala kuyiiya agamba naye bwavu nga bunzisa namugamba mpola obulo buno wallahi nja bukusasula n'amuwola obulo kati ono n'abutwala ewo mu Kinjaaji namugamba nti buno obulo mpaamu ogwo omutwe gw'ente gw'osaze Kinjaaji n'alaba obulo ate nga bwe bwa ssente nnyingi naga gwe oli musiru ompe buno bwonna nze nkuwe kino naga gwe mpa Wakayima n'atwala omutwe gw'ente n'amayembe gaagwo n'aguziika mu ttaka nga amayembe ge galabika n'ayita abalaalo naga nfudde ente ya Kabaka gy'ayagala ennyo eyingidde mu ttaka mujje munyambeko tugisikemu abalaalo bajja emizindo okuyamba ebintu bya Kabaka bireme kuzikirira ne basika ente basikayo mutwe naga mukyonoonyi muwedde Kabaka nga bwe mumumanya abase ente ye mugikutuddemu ebitu era agenda kubakwata abagalire ente zamwe zonna azitwale abalaalo kye bakola bamuga ntedda tusaasire twalako ente abiri era Wakayima yadde ewuwe n'asanga Waguludeni ng'afuuwa n'oluwa ng'ali wakati mu ntama 10 mu bulo butini era yakwata kwasi nteemu namugamba gwe kakati ku bulo obwo yiiyo General Muhoozi akuŋŋaanyiza abantu n'abazaayo wa kitaabwe abali bavayidde era abatono be bagenda okusikatira njagala nno abatunuulira ebyobufuzi mu birabe mpola mpola yaba kimi n'abatwala emmondo ze ntonotono ate omuwulire azikanze enkya wanaatula mu ofiisi wallahi bagenda tandika omukubira waye ekintu bagambye nti no ki ebyobufuzi mbimanyi abantu bonna kakati ekisembayo kyenjagala mutegeere era lumu nakigambako ne pulezidenti wange manyi twagenda ne tuwandiika endagaano awo ne Pulezidenti Museveni naye ngeri mu transition nabukina bikira twateekamu ebigambo byali bingi nnyo naye Pulezidenti Museveni akaseera katininyaawo najjawo General Muhoozi n'amuteeka wali najjamu abamu batabani ba Honorable Kabanda n'abateeka mu bwami ne mugamba naye mukama wange nga Pulezidenti Museveni andabikira nga transition yagimaze nambuza otegeeza ki ne mugamba nti Pulezidenti w'eggwanga nno bw'obanga oyagala okutegeera ssemateeka w'eggwanga yo transition yagimala ye agamba nti Pulezidenti wonna waaba ng'afudde Vice President yakola ki yamuddira mbigere ekyo kyekiri mu mateeka kati ekiri mu nteekateeka kiba ani akonvininga amekanso okusalawo ekyo Tanzania wano ekyaliwo nga Magufuli afudde simanyi bamwakimanya baali baganya omubika amale kukyusa Vice President atekeko omulala nga naye yafudde dda mu gavumenti kisoboka era ng'ekitongole ekya Secret Service singa omukulu Jakaya Kikwete si ye yali nga akirinamu omukono tebandibikidde BBC waye yasooka okubika omukyala ayoka akwata ekintu naye baali bamugjeeko era lisiti yali ejja bweti BBC n'ebika naye nga lisiti nga Magufuli yali amugobye nga naye yafudde dda saawa nga 8 emabega so n'olwekyo mu Uganda wano ebiri mu ssemateeka biteekebwateekebwa kitongole ky'amagye kati ye kasita akwata ono n'amuzza mu kitongole kirina mugamba kikulembere
kitegeeza nti singa president w'eggwanga lino alinnya ennyonyi ng'agenda oba Sabia oba wa civil aviation netugamba nti ennyonyi tebagiraba naye bajja kuddamu batubuulire kitegeeza nga tebannatuuka kukola statement eyo vice president ayinza okuba nga aba akyuse so n'olwekyo bw'akwata General Muhoozi n'amussa mu kitongole ekisalawo transition aba agimaze etegeeza nti ng'afudde ani aba akola ki amudda mu bigere. So mu nsonga zino olina okumanya nti avaako ng'akoze ki ng'afudde naye bw'avaako asinga okuba ku basalawo addako era yono aba akyakola omulimu gwe. Munyumiza bigambo baana balinzi maliriza nakino abantu kye bataalaba president bwe yajja General Muhoozi ku magye yamukwasa mulimu ki special operations kati operation bwewe ewedde gwe tokimanya nti eba ewedde kakati ye problemu yaffe bannayuganda ffe tetukola analysis kugimalayo asobola okuba akatabo era abamu balowooza nti munyiivu yanyize era eyo operation era n'amala akulaga nti yanyize kitegeeza era ezo ezimu ku ngeri y'operation gye bamukwasa gwe kyogamba nti bwe bakugoba ng'obadde commander land forces nga bakunyiigidde nnyo kati bwe bamala nga bakuba obwa CDF kati bannayuganda babaaki webale nnyo wekitiibwa Mukasambi kino ekyana nakikyawanya akagaali nkikagjeeko mu nnaku 2 n'okiwa emmotoka kubanga wakikyayira ddala tokyayagala nakirabako kyagalire naye kitambule ne mu mobilizing kigende kino nyine because kati aina first of all military prowess kati ne mu population gyali kati oyo gwe basinga obutaagala ayina bakabanda obuzibu obuliwo buli ku bantu kabanda talina buzibu kubanga first of all sitting MP abadde mu pate era akyalimu kati ate bamwongera ekiti ekya secretary general kuba mu pate muli abadde tafuga kati ayina we bamuyitira ku mmeeza jangu kati twogere ku ttiimu yo ng'abamu baganye kakati ono yajja kuyitibwa abalina obuzibu bebo ababadde nga ekyamazima babadde babaayo bubi era mu primaries bajja kubanga era bayetaaga nnyo obuyambi bwa kabanda okubakukusa oba okubawa amaanyi bajenga independence kino kireeta obuzibu ewa muganda wange Oshabe nti abasajja bano basobola okuba beecreatingidde mainstream ate ne opposition egenda okugira mu kiti ekyaba independence ku bantu abanaabeera week ku bantu abanaabanga mu constituency zaabwe kubanga ennaku zino ndooza minzaani egenda kulinnya mukko eyinza obutabanga bwe yali luli kuba luli yaleeta abantu ng'ekyamazima nga bwolaba kino ekiyimbi nakyogiddekaawe kyozambe kyajjaawo nekiyimba ekintu ozambe bangambye wemalira kakati nekifuuka kyamutawaana nnyo kakati nefuuka hiiti kati eri abaalondebwa nga bozambe just ozambe eyalondebwa tagenda kudda nga waliwo competition eriko omuntu omuneneko omanyi nti abo bwakolayo concert abeera n'oluyimba olu naye lwamulema n'okuteeka ku muzindaalo kakati yasigalawo ekisanja afuga kimu tulinamu bozambe bannaffe muli ku Bukedde TV mwebale tulaba ne messages zino noona ayinayo ozambe we era ekisanja abafuga eki luyimba mu concert luba lumu mukulu luyimba zinaola obwedde osirikiridde munnange bwe twava mu kyalo obwedda nsekasekamuuko programu ya leero yanjawulo kiki ekikifudde yenjawulo leka n'okuleka ate nkuze bubi nnyo okubanga okyaziza honorable David Kabanda nga bakamala okumusikirawo ki omufaliso gwe bw'abadde yeeyagalira kuba ekintu bwe bakitereka gye bakiterese kiba kitegeeza tetumanyi ddi lwe tulikomawo honorable Mukasambidde akimanyi kooti esobola okubeera adijani lisandayi nga tomanyi ddi bw'ali bazzeemu ajja bayita ababuulire naye ndaba nga kigambo kyamagezi kye yakoze bw'omala okukeberako mu mazzi n'ogalaba nga olumu mawanvuwanvu osobola okugamba okwokubiri sijja kukuteekayo olumu tubeera wano nga tunyumya nakubulirako nti ensonga 5 eziwanguza omuntu bw'aba asazeewo okwesimbawo
candidate kyazze Mozambe message kijazze nayo baani bazze nabo alina resources time kimwajjidde ezo tezimala factors zenjogerako waliwo neziri international kati olunaku lwaliro wetwogerera General Museveni yayiikuula n'asima omusingi nga muwanvu omusingi ogwo yagusimba mu magye militarism kankubuulireko politics oweebuzibamuuko Somalia Islamic courts bwe yawangula tebaafuga America yabalemesa so nga ate mu Somalia 100 bonna basiraamu eya campaigninga n'asinga yabagamba nti tugenda kulemberera mu nfuga ya sharia nga tugoberera Korani America bwe yakiwulira negamba bw'omala n'obaleka ne bafugira mu nkola eyo tuwedde Bin Laden aba alina wajja okutuula n'abalala abalinga abo kakati olwaliro wano mu Uganda bwe tolowooza nti waliwo elementi ya neocolonialism America erina be bayita teba na mikwano gya nkalakkalira naye ate ebirubirirwa byayo bya nkalakkalira okyajjukira Dr. Lotunu bwe yali akomyewo wano nnyo ojjukira bombu bwe zaatukuba erugogo nzijjukira okimanyi nti America yali eri mu move ya kufunvubira kusindikiriza electoral reforms zijje mu Uganda kyomusajja omu yafuga ate akyaliko ate alabika nti asaanye okuvaako kuba demokrasi tewali naye bwe baatukuba bomu bwe bati Abamerika ne bagamba oyo alayi waffe era n'ebyolala otunu we byakoma gwe walabayo amaanyi nga Dr. Lotunu azze yeewandiisa n'okwewandiisa yeewandiisa naye teyeeronda olumu era abo baali b'Amerika mu politics ali international mulimu oluntuntu olutawaanya oyo omukulu Museveni babalambu abayambako okubafugirako wano okukuuma interests zaabwe wano munnansaali eyo nze nsobola muwa amagezi nti bano nabo bwe banyenyanyenyamu aga naye gwoki onaasobola okutuula mu kitebe ekyo ono omusajja mukulu w'abadde atudde onaakisobola bye bimu ku bintu ebiwanvu ebibalibwa ssebo bwana munnakyalo naye njagala okuddamu ekigambo kya Honorable Mukasambidde nga nange nkigumizanga ngamba nti n'abalala abalina gwe bawagira bamuwagire tulabe baofiisa abali bajje n'abali eyo nammwe mufune ebifo mufune abantu bemuwagira kubanga omukulembeze kyayogera kiba kiragiro n'abalala mutwala ne bwakola obukozi omukulembeze bwayera olujja aba bagambe nammwe mwere ekirala kyenjagala okubuuza nkibuuza Honorable Kabanda nti omulala jeno mu magye ga Uganda asobola okuvaayo n'abaako no munnabyabufuzi ng'ali mu political party endala oba oliawo evuganya neya Jeno Museveni n'ayogera jeno oyo n'agamba nti mbanange bannayuganda mbakunga mugende muwagire munnabyabufuzi kaŋŋambe Kyagulanyi muwagire Honorable Kyagulanyi ne batamuvunaana nga Jeno Muhoozi bwagambye nti mugende muwagire NRM singa enkya bajjeno baluleeta nga luyimba buli omu n'awagira gwayagala okalabya leeta kubanga waali mulina kakati ekirala Jeno Muhoozi yabadde alina okuwabulwa amangu nti va mu bintu bino tereera ekiro ekiddugavu kikino kizze mu byobufuzi kuba kati wabaddewo n'emboozi empya obadde ogiwulira nti naabo abappiraawo bagenda kujja mu paalamenti nga be basinga abangi batwale n'opposition
ekibiina kyabwe afuuke leader of opposition kiraba byebimu ku mboozi ezibadde zikola ki zijja wabadde wazzeewo kye bayita political uncertainty ng'ate asiikirizaani omusajja omukulu ataata entebe kuba akyaliko kati awo wonna wonna beeterezeza bwetereeza era njagala okugamba nti yabadde apevingirawe ekizikiza kigenda okuvaawo ate ng'omusajja mukulu alinga zze obupya omanyi Jeno Museveni buli lwabanga ajja aba afaanana nga ye aweddemu ogenda okulaba nga abaakiddemu ate bupya kati wabaawo okeringa enzirugazi eyo gye basooka okutondawo kati sooka osiiseemu wanjagala oli amala okuddamu ekibuuzo owumbe kuba osigaze fulo osobola okuwumbawo omujaasi omulala asobola okuva mukuluka abantu beerabira mangu mu 2016 President Museveni bwe yamala okwewandiisa e Namboole yasibira Kololo. Dr. Kizza Besigye bwe yamala okwewandiisa yasibira Nakivubo. Omu ku baali ba guest speakers be yali General David Tinyefuzi nga tannaba na kuwummula magye e Nakivubo. Yayimirira n'alangirira wennyini ku raale ya Besigye si ya muntu mulala. N'agamba nti mbasaba muwagire Dr. Kizza Besigye era ffenna gwe tuwanzeeko eddusu. 2016 2016 e Nakivubo yaveewo awo era bino bebaga nti bamukwatira wano Kololo oluvannyuma nnyo ng'ali mu kwekalakaasa sinakwolwo yava e Nakivubo n'addeeka era General David Tinyefuzi mwennyini yagenda ku bitebe bino wammanga ekya DP yakituukako teyabatuukako yagenda oba SDP n'agenda n'akola n'olukuŋŋaana olulala ku kyalo kye bayita Kyabi mu ggombolola mu kiseera ekyo gye bali bayita Lugusuuru kati gye bayita Kawanda n'akubayo raale ey'amaanyi n'asabira Dr. Kizza Besigye akalulu. Tinyefuza yakawummula omwaka oguwedde tiwali kiki ekyamutuukako tebamukwatira era ku olwo kyenjagala bano saagala babuzeebuze bantu nze nalirooyawe naliko nalirooyawe very good bambuulire nti lwe yava e Nakivubo ku olwo lwennyini teyatuuka waka bamukwatirawo era ne bamuvunaana. Looyawe ekyatwala Tinyefunza ebweru kyali kirala si campaign ate yadduka mwaka guno yalina member wa parliament yali mwaka mabega so owagira nti yafuna saidi gyawagira nze era nze njagala n'abalala mutandika okuwagira abajaasi tukitesitinga ekintu kino eno style nze nungi naye bwe baamala nominations ane Honorable John Patrick Amama Mbabazi yakubawo olukuŋŋaana lwo kubanga jjukira DP yayimirira ne Honorable John Patrick Amama Mbabazi naye tetwagira ku lunaku lumu si lunaku lumu President Museveni bamuwandiika lunaku lulala ne Dr. Kizza Besigye ne bamuwandiika lunaku lulala naye kaakati tulina omubaka yatusesa ku lukuŋŋaana lwaffe yajja bagenda omuga nti bannaye ate Besigye kyakubye kyasinze ekyambabazi kyajjo nako najja tuleme kuyimirira wano tutegeeze bannayuganda nti kisoboka ono Mukasa kyali mu kugamba akyogera lwakuba ye era ekirungi leero ntegedde nti ate looya munamuwaki nti abawolereza bannamagye si bannamagye bannamagye abo ababiri olaba Jeno Museveni asiba jasiti bambadde bukofiira buno obumyufu n'abakuba mu kkomera ne bavundirayo emyaka emeka naye ate munnamagye anti bagambye gwe bataasi kyesagala okkirize so tuve wano tuleme kuva wano mwami Seruga 2016 ne leero ebintu bingi
mwami Seruga kyesagala okkirize kiri kimu biri abiri mu kamalirize kamalirize nze mbadde ndi ku fulo nga tebananzijjako noyagala okumpa information naye kyenjagala Seruga nanzikiriza mu biseerwa kuba ndi muntu wo naye kamalirize okomewo oshabe tulemme kuyimirira wano tutegeeze nti ebyaliwo 2016 byebiriwo leero ebintu byakola ki byakyuka nnyo olwaleero ebintu byakyuka ku level nti teri munnamagye asobola kusitula lulimi lwe abeeko kyakola ki n'ekirala munnamateeka wa General Muhoozi kyatulimbyemu kyenjagala kyukkiriyalinga kwe kulowoozesa bannayuganda mu transition ya Uganda Museveni alina kufa yule tulyoka tulowooza ku transition njagala kutegeeza bannayuganda nja kwenyinyolako toyenda kwenyinyolako tewenyinyolako ye yennyini ye yaŋŋamba mu kantiini nti bwe muba mwagala transition mumutte bino bibiri byanjawulo ffe bannayuganda bwe tuba twogera ku NUP ne Uganda onayogera obwogezi nga bwobuuza bwe tutaddamu Fred bwogambye wano mu mwami Museveni transition yagimala neddala bayukamaliriza statement okomewo ogambye okuza statement wano n'ogamba nti mwami Museveni transition yagikola ki yagimala yateeka mutabani we mu kubeera defense forces kitegeeza ebya transition byakola ki that is not the transition bannayuganda gyetunoonya true transition tukiraba era ekyali ku ekyo omuntu n'omuleka n'akola statement kati ensobi honorable Nsamba gyali mu kukola kankunnyonnyole ensobi gy'oli mu kukola gwe kwokulowooza nti transition ya Museveni gyayagala yeyamu oli akunnyonnyola ya Museveni engeri gy'agyagalamu bw'agikoze kati namwe mukole yagimala bwatyo ye kati nze njagala kutegeeza bannayuganda kati lekamaliriza okukola statement eyo mukasa eyo si ye transition bannayuganda gye beetaaga peaceful transition gye twetaaga nga bannayuganda nayogerera ku bannayuganda sinaba tebannaba nakola nabadde wakwentajekiti wali naye nensirika mbadde mmanyi onompa akadde bannayuganda okunnyonnyola ako bannayuganda si kituufu nti amanyi transition gye beetaaga tebannaba kukola referendum njagala tugende nga tuli Syria abannayuganda gye baagala ngimanyi lwakuba onyimya akaddu jju kunnyonnyola next time bwonnyonnyola obuzibu bwe nnina ndikuseemu page mu transition njagala nnyo gaba ekitiibwa nno gonzijeko omuzindalo nga nkyayogera waliwo ekyogeddwa waliwo ekyogeddwa nti tuleme kuleeta 2016 omujaasi gwe yayogerera ku laale ya Besigye ne batamukwata kati tebikyakkirizibwa twatandise wano twogera ku mujaasi omulala yayogedde nga tagamba nti muwagire President Museveni yatandika agamba ye yeesimbyewo ne batamukwata ate nkulaga nti neoli tebamukwata nono tebamukutte ate ogamba nti biri birala ku bino kati n'olwekyo kululi tebakwata gyonnyonnyodde abantu nono tebamukutte paka lwayogedde nti sikyazi tebanamukwataolwekyo biri ekyo kirala ate oli yali mutabani wange oli yalina luganda musoke mundeke kino kiyinza okujjawo ng'ontonaba kuwunzika nga kyagala mukulu Kabanda amali kyayogera ati ono nandeetamu era era kyesaagala bantu bagambe nti tinyefuuza mbaamugoba bwe baali bawummuza abasirikale
Tinyefuuza kwe yali mu State House kwaliko Tinyefuuza, Kale Kayihura n'abalala. Tinyefuuza yayagala okusaba okuva mu magye ne bamugamba. Lindamu Tinyefuuza gwe bakkiriza ayogere ku lwabanne mu State House. N'olwekyo omuntu yenna nze bwe mbanja n'olwekyo bajje bonna mpozi nga bano bagamba mpozi nga bo bagamba because kyembalabako bali comfortable n'omujaaso bawagira. Ekyo tekimenya mateeka. Bw'aba awagira opposition naye bw'aba awagidde gavumenti n'awagira president ekyo kimenyera ddala amateeka. Bo bwe bagamba. Webale nnyo kakati ekisookera ddala Bwana Kabanda tetugamba nti nno nti tekimenya amateeka. Munnamagye asaanye asooka ajjemu ebyambalo byaffe ajje yeetabe bulungi mu byobufuzi anyumirwe tusobole naffe okumuddamu bulungi. Kyekyo kye twagala era ne Jeno Muhoozi singa ajja ne yeesimbawo tetumutya namuwadde kuba luli lwa lukontana lwa bigambo. Ekirala abamagye b'otuleetedde okatinga Jeno Sejjusa weebale nnyo naye wabaddewo abamagye abali exceptional mu ggwanga lino nga abamu nsobola ogamba nti nga tebakwatwako ku level kwe baali batuuse nga Jeno Kasirye Ggwanga osobola ne Jeno Sejjusa okumwogerako mu mbeera eyo. Akasonga akasembayo keeko okukujjukiza nti nga bwe njogedde nti buli ayagala obuyinza wabaawo ttiimu gy'atambula nayo. Nze nyina endowooza nti munnabyabufuzi oyo yasazeewo obuteesimbawo yanyenyezzaamu n'alaba nga taweza ttiimu. Alaba ne Jeno Museveni bwe yamala okuwamba yatuula buddo n'agamba bandeetere ba Honorable John Sebaana Kizito ba Honorable Dr. Pokawanga Semwogerere bajje tusobole okuzimba gavumenti enaakwata. Bwe yalabye ng'ekintu kye tekinywera kuba oteekwa okuba ne ttiimu eyiyo nga Secretary General we takoze bimala ne bakebera resources zonna nga tezikwata ne bata kuba tebaakoze homework amala. Njagala mukulu Kabanda mbanyi bakonyeekaawo naye tulindeko katono banokuwuliza abantu bano kuba nabo bewaddeyo. Sejjusa yali yasaba okuwummula naye ne bamugaana okuwummula naye yali akooya amagye. Katwere Burhan yaweereza message. Umar Babu Mengo Kampala mu gwe bali kuweereza ffe tujja kuwagira abalina CV tetujja kuwagira mudongo. Ngontu tewaleeyo. Omukyasi waviirayo bamukwate Wamala Paulo asazinda mukono. Unagambe youth should not put much effort in byobufuzi wabula bakole David Kigozi bakole mirimu givaamu ssente ebyobufuzi banaabikwatako mpola. David Kigozi from Machingi yaweereza message. Serugoti Swaibu gegange mwebale kuteesa eyo pano gy'oleese nga yakikugubulala nnyo ebintu mbadde manyi tujja bitegeera ntumaze tubitegeera kale manyoyo tangambye linnya lye tagambye linnya so webale programu nze bampita Bagule Constant yiganga Jeno Muhoozi yabadde talina manifesto yonna kajje kwene eriwo kati siruga bale kuweereza akalulu kanaaba ka Mirembe Saidi okay asinzidde Luweero Saidi Majidu gamba kanso nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Nkulamusiza Mami Serugga agamba kanso omukasa mbidde. Agamba twakansa bali mukunga abamagye. Aiden alintungamba. Mnakyalo, thanks for the program. We already know that PLU is NRM, but tulekemu fe tulina NUP yaffe tukoye ebiri mu gavumenti. Okay. MK tumuleeta 231 era njagala abantu bakimanye nti yagamba nti ajja
kabanda mukwateko mbwajja kulizayininga mu 2028 omuntu yanalowooza nti Bobi Wine ajja kufuga Uganda before MK aloota Kaziba Moses aweereza message. What if he says that? What if he says by time that I should be the next? Bagamba nti yajja okuddako. I think Mr. Kabanda and his group, they are giving us hard time because we can no longer trust them anymore. We are so General Muhoozi tweetinga emirundi mingi buli kaseera kati tukyabagoberera kimala. Charles asinzidde embalala Kakoba message nizitamu lukwakwayo Hajiruwalira mpereza message wano atembuzeeko Hajiruwalira ebuyikwe tabanga omusajja omukulu ow'enkofiira yatutadde mu mbeera eno ng'ayita mu bukodyo bwe obumwogerwako nti bwazze akozesa okusobola otukulembera omukulu akonyemu nti owa kapa nafuuka kapa kyeneewuunya ku bantu ba Nuupu omuli ne bamwamizaake nambuuze yogera kuona ali mu studio wano ne Nsambo Shabe bembagezi bokka Museveni bamulaba nga atakyalimu kyasobola abantu bamuwa obululu nno bakitegeera abakulu abo mu Saawo Kigozi Hussein asinzidde Kayunga yavudde nampereza message eyo ina messages ennondamu kirimu ngezaako zisoma zonna. Thank you for the show. PLU can register as a political party and contest with all the other parties. Ona Mivule Ronald owa East Africa yampereza message. Webale buweereza Munnamitiana General Muhoozi mutuufu olw'ensonga tasobola kubanga atasobola kusala nkoko bulago aye n'osobola okusala obulago bw'ente. Nze Master Twese Mabindo Sembabule Mabindo bayita Mabindo Bansase mukulu Mutenyo wa Democratic Party. Wadiza message twateredde mu kibiina bannange tuyiga mwebale nnyo okuteesa ne programu njebazizza mu ngeri ey'enjawulo. Sobola kugenda na message zonna. Omukulu Seruga Munakyalo abakulu mbalamusizza nnyo naddala council Yimbaazi Honorable Kayondo Fred Mukono South abatumidde naye ku nsonga ya General Muhoozi oyo twamulabirawo nga tajja kusobola munafu tasobola ntebe y'obwa president nene esobola mukulu Kyagulanyi sero kuomesonde yawereza message nyingi sola zimalako banasasira Adam Buyinza Power Youth PLU self-seekers I used and dumped Adam Buyinza Kayunga yawereza message Katoma tove bukoma nsimbi Museveni atutunulira n'aseka n'agweri nga yeewuunya ebigenda maaso. Nze ngamba muzeeyi ne mutabani we balina kye balaba tebatumalira budde bo kye balaba be bakimanyi kye baagala kye banaasalawo. Yasini yasinzidde bukoma nsimbi munsaasire message nyingi sisobola zimalako ate njagala kuwumbawumba mukuwumbawumba programu eno Sambosha nyeyanziza kampumbewumbe bwenti si kituufu era nga bwe mpulidde kyogerwako wano nti General Muhoozi alina bannankyukakyuka be yakutte era n'abayingiza NRM. Mu NRM nze nali mu NRM waliwo bannayuganda bangi abali mu NRM abaagala enkyukakyuka mwebali bangi nange General Muhoozi yajja kubawa hope lwakuba it was a false hope. Yali force era ono akimanyi bijo nkimugamba false hope yakudiisa
kakati abali mweni ale nga baagala enkyukakyuka balowoozaako nti kakati katufune type y'enkyukakyuka eno naye nga nze njagala kumaliriza ngamba bayoga enkyukakyuka gye twetaaga yenkyukakyuka eya true democracia. Twetaaga changes mu institution zaffe. Buli institution ya Uganda ebeere ng'ekolera Uganda nga tekolera famire emu. Obeere ne institution ey'amagye nga teri mu kuweereza famire ya Mwami Museveni ng'eweereza bannayuganda. Tubeere ne institution ya poliisi nga teri mu kuweereza famire ng'eri mu kuweereza bannayuganda. Obeere ne institution ya parliament nga priority teri ku famire naye ng'eri ku bannayuganda. Until a time bwe tunaafuna true change mu leadership nga leadership institution presidency parliament nga buli institution eri mu kukolera bannayuganda olwo lwe tunaba tufunye true change. Ekyo tetusobola kukikola kukituukako nga tuli mu kuzimba eno famire ya General Museveni n'abaana be n'abazzukulu n'ab'eŋŋanda ze. Tujja kukituukako ng'eyo famire yonna n'abantu baabwe tubatadde ebbali tuzimbe Uganda buki bupya. Webale nnyo mukyala Topista Nalongo Topista ndi mwebwa emubende akwebaziza Mubende mu kibuga omumanyi simanyi ne mubende bonna banjagala wolaga nedda bona akimanyi webale nnyo tuwena lukola akazindaalo yayogera bwana Seruga nze sirinaamu kubuusabuusa munnamagye General Muhoozi yeebale kuzuula nti yabadde talina nteekateeka etegeerekeka wano mu ggwanga lokale na internationally tasobola kwetikka kye yabadde ayagala. Kituufu osobola okugwa mu laavu n'akakyala nga naye okalaba ku TV ka mu Amerika naye nga tosobola kasanga nyweza omukwano gwo noono najjemba gw'olinaanye kuba gw'osobola. General Muhoozi agende yeeteeketeeke ne kitaawe yategeka nnyo mu kifo ky'okujja n'obukulembeze nga bwakireebereebe toyina bantu bateeketeeke kimala basobola kweŋŋanga lubimbi olwo olunene. Okoze bulungi oddeyo owummuleko okole emirimu egyo gy'osobola mu kiseera kino. Bw'oba oli abo oli bamuteeketeeke n'otuuka mu standard eyo esobola olijja n'otweŋŋanga n'ovuganya. Mu butuufu tubadde tukwesunga nnyo nga mbaga era ogenda tusaala nnyo tubadde tujjanga kusoya ebigambo ebiwoomerera ng'ate bituŋŋununa naye ng'era olumu bitera okulumaalumamu oba kubanga ozze. Naye bw'oba olekedde kitaawo ono ye mugumumu okuva edda ng'anoonya ki obuyinza era naye tujja mutwaliriza mpola mpola. Gwe tomulaba bagamba mbu yabadde ajaguza emyaka 8 neera gijja kumala n'egisingako awo gituuke. Katugira tumutwaliriza gw'ogira obeerayo naye ng'amazima gali nti enkyukakyuka tugyagala ejje yabadde yakujja nkya naye bwe tuba tufunye omukisa ogugireeta leero n'olwaliro lujja kuba lunaku lutuufu. Sekretary General Mukulu Kamanda bingimu naye njala kusooka nekino ekisembayo omanyi bwe tubeera mu kisaawe kino ekyebyobufuzi okkiriza buli muntu ne mukubaganya ebirowoozo ekyokulabirako. Kati nze ndi member wa parliament nagenda mu constituency y'abantu 20 ninsaba abantu akalulu ninfuuka member wa parliament ne Honorable Patrick Nsamba ne Honorable Kasambidde yagenda mu babaka ba parliament ate y'ababaka ba parliament be yagendamu okunoonyamu akalulu bo basingako ate kuffe kubali betunoonyamu akalulu kubanga kati ogenda kukonvinsinga ate mu banoonya akaki akalulu bo be baba kuwa kaki akalulu naawe kenyini naye kati mwami council Nalukoole tayeesimbangako wadde kumuluka agenda kwesimbawo nanti agenda naye ku pano tetumugaana
kuba ye tatusaanamu kujja wano kukubaganya naffe ebirowoozo bya kanso omulamba bintu byabufuzi asi byamateeka muleka ayogere kuba tamanyi sinaba munange tomanyi kuba ye kyova oyogera nti teyesimbawo nakuguluka tasaana bwe tuba twagala okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi naddala ebyeggwanga naye bwemulaba ku pano okkiriza noga nti munnayuganda naye kajje akubaganyeeko ku birowoozo n'olwekyo ye okuga nti no agenda ku beritoringa General Muhoozi Kainerugaba talina wadde moral authority eyinza okwogera ku General Muhoozi ne bwankubadde kopolo wakuuma wano kansulu Nalukoola tasobolerako ddala era tekisaanidde alina n'okukyetondera abantu naye ebintu bingi nnyo ebyobufuzi bino gwe obimanyi bagambye nti General Muhoozi alinga ente tebakyogedde bwe bati naye adayogera nti alinga ente esula ku kyoto kiguumaaza oba owulira essa gwe n'olowooza ekumamu okusanga gwawozedde naye akalunga kakaggwa omukulu yasinziira gye yasinziira eyeka oba ewuwe waka aga nti abamawulire bankutte bubi ti Pulezidenti Museveni muwadde omwaka sinza kumuwa wadde omwezi ng'akyali mu ntebe oyo yali Kyagulanyi Ssentamu naye era nakati abakulu bano gwe bakyagoberera kati simanyi oba omwezi gwaggwako oba teguggwangako ne bali bagoberera bagamba ono yagenda tutuusa ku ki eyabasuubiza omwezi nga Museveni amugye mu ntebe n'agamba nti mbafiiririra bwe yatuuka n'agamba nti anze sibafiiririra mwefiiririra Museveni yatusuubiza emyaka ena nga ye pulezidenti anti kyenkugamba nti kati toyinza kugamba oli nti alimba nti ate owuwo atalimba anti noga nti owuwo talimba kati gali mwana enteesa ya wano ogimanyi weebeera omu bw'aba ayogera omulala abeera asiriikiridde naye ati munna nti bw'omulumba ku nkomerero oba oyo wewaddeyo naye addi kati babanga abagamba nti nze bannumbe wano makkati kati nze ku nkomerero sirike munange gwe sikola kamalirize njagala okutegeeza abantu baffe mwenna abatulaba nti Pulezidenti Museveni nga agenda eruweeru najja n'abantu be yalwana nabo wano teyalinaayo profesa n'omu teyalinaayo abaprofesa balooya ab'amaanyi ng'ajja okuwamba obwa pulezidenti era ne mwami Kyagulanyi Ssentamu gwe bagoberera kati nga yeesimbawo mu 2021 ebyobufuzi yali tanaba bimalamu wadde emyaka emeka yafuna percentage teri munnabyabufuzi avuganya Pulezidenti Museveni yali agifunye okuva mu 1996 ebbanga lyonna liyeesimbawo tenga obululu obusinga babubba newankubadde bo babba aka miliyoni yooli kubanga tuffe tugoberera mukulu kakadde mwakalya yadde munyonyi eyo ajja mukulu bw'aba alimba ku myaka eyo n'olwekyo nga mmaliriza edda bwe twalinga tukula ono agambye nti bano bawandiise political party waliwo akyogeddawo tomuwulidde bawandiise political party bavuganye eya Piero Yu message bano gye badde batambuza nti General Muhoozi alwanyisa taatawe obadde ogiwulira era ayagala mujjako yamuvumye kakati baani abatambuzi ebaddewo naawe obadde ogiwulira kakati bano abakulu agenze n'agamba nti
yagenze n'apimapimamu ng'amazzi mawanvu yagezesezaamuko okugulu kumu n'akugjayo. Kati bano balinga edda bwe twabeeranga nga tulunze ente, ono mulunzi wa nte. Kati wabeerawo abaagala abaana beekube, kati yajanaga nti tigundi yo kyadda kukola eri nga tuli eri. Tiyandibadde nzera singa obaddewo n'owulira singa obaddewo, kubanga ebigambo byakwogedde ojja wenna obimba. Kakati ono atubimbye tunyiige nti kanso naluyimba zolide kyatugambye mbu twapimyemu ffe tujje kati tujje mutuwulire tujje mutuwulire. Kati bo baagala ffe tukolere mu busungu, kubanga naye akimanyi nti bwajjayo empapula z'obwa pulezidenti ne General Muhoozi n'ajjayo empapula enkya nga kwe kulonda, kanso akimanyi ekituukawo taweza wadde 1%. Ani wajjayo kanso wuno ali wanaga nti Muhoozi yapimyemu ebigere ku bwa pulezidenti n'awulira ng'ennyanja mpanvu, n'ajjayo empapula enkya wali mu industrial area ku 6th Street kizibu bwa pulezidenti ne General Muhoozi n'azijjayo ne baziteeka wali bannayuganda mulonde, ne mukyala we tamuwa kuwa Uganda. Mukyala wono tamuwa. Naawe okimanyi mutima ewaffe mubende eyo tulinayo omubaka Museveni tannagambako nti Muhoozi yapimyemu ng'amazzi mawanvu, era gw'ogambye nti ekifo kyaliko obwa CDF akisobola ona mugamba yapimyemu kuba pulezidenti ng'amazzi mawanvu kubanga alaba taata we w'amaanyi bw'agambye ekyo tannakyoga agambye nti no bwaganye kitaawe mutegeke bulungi kweyensu kitaawe tasobola mulekera. Bano buli omu ali mu kutankana naye naagambye nti ku bwa CDF ate bwa busobola era bw'aba akola ki aconcentratinge ku obwo. Naye ani yabumuwa? Era yagenda obumuwa ng'alaba ng'abukola ki, naye ate nga tannabumuwa bennyini baagambanga nti n'amagye tagakola ki, tagasobola. Kati bavuddeyo bakkiriza nti obwo bwa CDF abukola ki, abusobola. Njagala omalirize okufuna ebirowoozo bya mbidde nga tumaliriza. Njagala okusaba abantu baffe nti mubeere bakkakkamu. Nze kino nkyogera ntunudde mu kamera, nja kukkiriza nti Muhoozi tagenda kubeera pulezidenti wa Uganda 2026 ku lunaku lw'okulonda, ku lunaku lw'okulonda. Strategy mwagikyusiza agatebe eyo kulonda. Ku lunaku lw'okulonda manyi lwaki? Yakalangira emirundi 3 nti agenda kwesimbawo. Yalangiridde nti tagenda kwesimbawo. Kati omwaka ogujja bw'alangira nti ngenda kwesimbawo, kati abantu bannemeddeko. Tulinde 2026 olunaku lw'okulonda bwe lunaatuka lwenzija okukkiriza, kubanga olw'okulonda, kubanga ne Joe Biden ne Joe Biden yabadde flaga bearer. Yabadde flaga bearer. Obubaka bwo bannayuganda ojja bubwanga tumaliriza. Njagala mukulu mbidona sirikiridde nnyo nga sinamufuna. Sinafuna birowoozo bye nga tumaliriza. Nze ebbanga lyange lyonna njagala nnyo okwekenneenya ebintu. Nzize neetegereza okulonda okuze kubeerawo. Naye ekibuuzo ekibeera ku buli candidate anaakola amaanyi mu kalulu kiri eki kimu.
will you bring first time voters mu Uganda abalonzi abapya milioni 5 mu Uganda tuyina kye bayita voter apathy abantu nga balina obukonge naye ne batalonda batambula mu bitundu 3 ku buli kikumi kati buli candidate anakola amaanyi yoyo abaleeta ku ballot paper ne batiikinga twatandika ne sitwamutegeera nnyo twali Dr. Paul Kawaga Semogere yabaleeta ngaali yegattiddwako aba IPF Dr. Besigye n'ava mu magye n'aleeta abantu abatandika okulonda for the first time twali tetufunangako muntu era nga bagamba nti Western yo nayo neeronda Museveni ne wagenda wavaayo musajja nga mujaasi abantu abalonda omulundi ogusooka ne bajja era yakola amaanyi mayitirivu najja ogwaddako ne yeegattibwako Sebaggala yaleeta first time voters abagamba nti ffe abataasoma n'abagabira Dr. Besigye era ne bamulonda tituzanyisanga bintu ebyo kuba bigize bibeerawo Honorable Kyagulanyi yaleeta first time vote nga tebabeeranga na byabufuzi naye jjukira baamulondanga artist of the year award biki n'abaleeta this time ne bakubira ddala akalulu era kyova olabanga ogamba nti yafuna obutafunibwangako era candidate mulala yeesimbye kwani President Museveni kakati ono General Muhoozi alina ba first time voters twalaba tulina abaana abavubuka corporate class n'abalala abasomye nze lumu nali noonya twalina debate e Makerere yaffe aba multipartist bijjukire bibeerayo ne mbuuzaako omuvubuka omu ne mubuuza nti wayi rala eriruddawa nanga what these democracy guys they are down there nga yalabye ddala tebimukwatako abantu abo General Muhoozi yabaleeta tubeere nga tukkiriza omanyi onabo nsamba nze enkola yange nze nsobola okwogera ekintu kyesaagala njogere naye olwokuba kituufu nenkyogera twalaba abaana abambadde engoye ze ng'ekyamazima tosobola muyita ku lukuŋŋaana lwa byabufuzi eby'ennaku najja naye nga kati bajja bali ne Muhoozi abo bw'abakwata bino bintu tusobola obyogera naye tuzze tulaba 30% of 18 million voters ziri million years 5 ezo ne bwabeera nga yaleeseeko 2 ne bwebe mu kitundu n'agigabira gwagigabidde temutwalanga for granted ebintu bino tutera obyogera ebiseera ebisinga ffe abali ku ludda oluvuganya tubyogera nga tubalaata ne tujerega tugenda okuva mu kalulu ne tutandika okunnyonnyola lwaki tetwasinze kyekibadde kibeerawo ebbanga lyonna era byebyo evidence obujulizi obuliwo bulaga ngeri ki gye tuba tetwawangudde so n'olwekyo nze njagala nnyo ebintu bino tubyegendereze tumanye nti tozannyisa muntu agamba abantu be nti mugende wano either ojagamba bajja muwulira oba tebajja muwulira ne basalawo ate era bw'anaakola era ndowooza Honorable Kabanda kyalina okukola nteekateeka yagenda nga abeebuuzaako oba nga ababuulira ekigenda mu maaso abataasomye Twitter ojja kgenda okulaba singa nze muwuliriza ng'agamba nti ekikungo kyabwe kyavuddewo kubanga ekyamazima babadde tebannakola byabufuzi naye ne bafuna obuwagizi bw'ebyobufuzi tebanakola ki babadde era nga tanakola political party tanakola ki boogera ku patriotism kwagala nsi ate oyo kyotya kola ebyobufuzi kwe kyakola nsi n'oyo kyakola bulijjo abantu bookya ekibuga owaayi ayina era kaleese mubadde awulo tebannatandika mbubala tebanakutandika naye nga laalizi bazikubye eggwanga lyonna nga tukwogera patriotism ne birthday party ate nga n'omuziki kweguli kyemugamba mubadde temunatandika
bo siye okay mukulu kati programu eno twatugitandika nayogedde ku kigambo kya mukulu Kabanda oyo ayina abantu be abamulaba ku TV kunamuwuliriza nga bagala kubuuza kulaba kati kiki mugamba mubadde mutugambye tuli mu kisinde sikyabyabufuzi tulinda ebinaabaawo tusubira anabeera ku ballot paper taabeeko kati agambye kati for now yawogera emirundi gumu ogwakanya emirundi esatu unalinga wakanya Gino Muhoozi yayogedde sobola kati kenjagala okubuuza kenakulekeddeyo mukubira yakasimu muganda mukulu Kabanda nakulekeddeyo eddakika eno emu tumalirize kati abantu bo bagamba ki so far directive eriwo nti fenna nga bwe tubadde mu Patriotic League of Uganda a civic organization eri abo abaagala okwesimbawo mu byobufuzi ekibiina ekiri na values ng'ezaffe eza Patriotic League of Uganda ye National Resistance Movement eri abo abaagala okukola ki okwesimbawo ye National Resistance Movement era olunaku olwaleero njagala okwebaza Honorable Twaha Kagabo agambye nti ye mwetegefu okwesimbirawo mu National Resistance Movement. Honorable Jimmy Rwanga owa NUP agambye ali ready okwesimbirawo mu National Resistance Movement. Mr. Simon Muyanga Lutaya abadde yesimbawo ku FDC agambye ali ready okwesimbawo mu National Resistance Movement. Era n'abalala mwenna abaagala okwesimbawo batusabye twesimbirewo mu National Resistance Movement. Wabula operations zaffe zonna bwe tunaatambulira ku kino nga bwe kiri ekyokuwagira President Museveni mu 2026 aba Pierre yumwe temutya command center yammwe ye Patriotic League of Uganda Secretariat etuula enaggulu. Okay. Operation